Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tolekedde enjuta yaffe eyitibwa ghain mu nnyukuta ez'okwolesa ezitulagira ezitukkiriza okwolesa nuuni eya sukuuni oba tanwini. Tukyali mu nnamula eya nuuni eya sukuuni ne tanwini nga tuli ku muteeko ogusooka gwe tuyita idhaaru ku nnyukuta ey'okumeka ey'okutaano eyitibwa ghain. Agamba nti harufu al-idhaaru ye ghain. Amthilatu min kalimati agenda agikwa mu ngeri mu kigambo kimu wana agikwa ngeri mu bigambo bibiri, yani yo nun sakina ne ghain. Then wano agikwe muki ngeri muki ngijja oluvannyuma lwa tanwini. Okitegedde? Kati wano tugamba esooka al-ghainu. Ghaini mu kigambo kimu fasayunghiduna. Ekigambo kino twakirabako mu yasaruna mujjukira bulungi nnyo. Fasayun kati olina olaga nti nuuni weeri ogiraba because maaso waliyo ki, waliyo ghaini. Okitegedde? Katuga nti fasayunghiduna agenda gikwa mu bigambo bibiri, nonsakira ngeri mu kyayo ne ghaini ngeri mu kyayo. Ntegedde? Ekisooka min ghislin, min nolaga because maaso waliyo ghaini. Min ghislin. Kigambo kyokubiri min ghairikum, min ghairi, min nogiraga nti weeri nuuni noga nti min ghairikum. Okitegedde? Number 3 min ghislin akikomezaawo kikino wano min ghislin. Ekisembayo min ghillin, min ghillin. Okitegedde nti olina okwolesa nuuni eno n'ogiraga nti weeri min ghillin. Waki? Mu maaso waliyo emu ku nnyukuta zaki za idhaaru. Otegedde? What about ma'a tanwin? Tuyina qawlan ghayra. Qawlan nagamba nti no alifu tebagikonsidaringa. Okitegedde? Tutwala eno embeerera eri wano qawlan ghayra. Qawlan nokola ki? Noyoresa tanwini eno noga nti qawlan because maaso waliyo ghain. Qawlan ghayra. La'afuwun ghafurun. Fuwun notulaga nti tanwini weeri noga nti fuwun. La'afuwun ghafurun. Okirabya? Warabbun ghafurun. Warabbun notulaga nti tanwini weeri because maaso waliyo ghaini. Warabbun ghafurun. Okitegedde? Deni akasembayo agambye nti ajrun ghayru mamnunin. Kati ajrun notulaga nti waliwo bamatain because maaso waliwo ghaini. Otherwise wandisomye kirala nnyo singa wano tebaddewo nnyukuta yaki ya idhaaru. Ntegereka? So ajrun ghayru mamnun. Ntegedde? So barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Tubuzayo ennyukuta emu yokka eyitibwa kha'u.